Abatuuze abawangalira Kawanda na Kyesanja ekisamwa mugombolo nabweru baguddemu ensisi bwe basanze omulambo gwa mutuuze munnaabwe nga gumaze ennaku 3 mu nnyumba. Sitaje bamuseemu bamwambaza akaveera then ne bamusaamu omuguwa. Omugenzi Butaaka Bumalu abadde atemera mu gy'obukulu 30 ng'abadde muvuzi wa bodaboda ng'ono yattibwa mu Bukambwe nga baamutta bamwambaza akaveera ku mutwe n'oluvannyuma omulambo gwe ne bagusiba omuguwa mu bulago ne baguleka nga gulengejja. Okusanga nga Bumalu baamutuze ne bamukwata ne bamwambaza ebikutiya. Bumalu ye muntu gw'obadde olaba tomusuubizaako ssente nti oba omutidde ssente. Veera bwe bamusibye n'obukutiya bwe bamwambaza bali banga babadde balina bye banoonya okufuna muye mu lubuto. Sisuubira nti mwebiri okusinziira bwali ensita gye bamuseye yanjawulo. Abatuuze bagamba nti omugenzi abatalina buzibu na muntu yenna ng'okuzuula nti yafa bamaze kulaba musaayi nga gukulukuta nga guva mu nnyumba ng'ekyaddiridde kubadde kuwulira kivundo eky'amaanyi ne batemya kuba obuyinza. Naye sitegeere kyekyamusizza si ye muntu nti alina obugagga babadde bamunoonyerezako obugagga. Tukonkona taggulawo naye waliwo omusaayi ogukola ki ogufubutuka mu mulyango tetumanyi kijjangu tugende tulabe. Ettemu lino abatuuze balitadde ku bavubuka batakyagala kukola ne balowooleza mu byamangu nga no bandibanga be basse Butaaka nga n'ebimu ku bitundu bye eby'omubiri byasaliddwako. Okusinziira bwali amanya ago gaali badde galabika naye n'amanyo gaalibanga tegaliimu kuba olulimi lulaga lulinga olwagala okuyiika. Eriiso lyalibanga balitwala oba lyayiika kuba nalyo terirabika sayidi emu liraga mulimu eriiso eddala eraga temuli liiso. Tugezeeko okulabanga twekuuma tugezeeko okukola olyawo abamuse babadde balina be bategedde byafunye. Kakande Ahmed nga ye kansala w'ekitundu kino ayogedde ku ttemu lino nga naye ozwa butadde ku bavubuka abatakyayagala kukola. Mu myaka 2 emabega baleeta omuntu nga era atugiddwa mu mbeera kyekimu. Nolwekyo nvumira ebikola ebyo ng'omukulembeze nti omuntu ssente ne baziba ssente ezigula bulamu bwa muntu. Kino nze ndowooza bakisse ku bwavu obuyitiridde obungi mu ggwanga lino nga omuntu ne bw'oba nasinga emitwalo 10 gikussa ne gitwala obulamu bwo. Poliisi okuva e Kawempe ng'ekulembeddwamu omukwanaganya waayo n'omuntu wa bulijjo Muzola Conrad eze n'embwa enkonzi y'olusu n'erawuna ekifo kyonna wabula nga tewali kyezudde ng'afaane Muzola ayogeddeko n'abatuuze n'abasaba okwewala okusaalimbira mu bifo bino kubanga kibuzaabuza obujulizi. Tulina neyibasa okutaasa obagosobola okwebuuzaako mu mbeera yonna bino ebibeera bya bulabe wopangisa awantu awali abantu ebyokwerinda byo bitandika naawe gwe mwenyini bwogamba nti nze ngenze mu nsiko muwensula bw'omu golowooza ana nakutaasa singa ofunye obuzibu. So tubeere mu bifo ebirimu abantu. Abasabye okutegeeza poliisi ku byekuusa ku ttemu lino kubanga abakoze ekikolwa kino babadde bangi so si muntu omu. Abatemu tebava mu Masaka tebavudde Masaka ne batemulira wano baliwa wano ba agenti baabwe bali wano oba omutemu mwenyini aliwa naye kulwokuba tanategerekeka tuyinza okugamba nti kyavudde wala naye nga ali wano ayakutegeera oba bantegedde tebanakola ki tebanantegeera. Naawe kyetwetaaga nti kusinziira ku kyetwakalabawo ono omuntu nti ne bwaba nga yatemuddwa teyatemuddwa muntu ki badanga bawerako tugendagenda mu maaso nakola ki nakunoonyereza. Oluvannyuma omulambo guteekeddwa kabanga lya poliisi ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Kiza Peter yakusakidde eggulu lino ku Rakes TV agaaleero.